Dr. Ballam Barugahara Atenyi ono nga ye Minister omupya yakalondebwa okubeera nga akwasaganya ensonga z'abavubuka, Minister of State ow'ensonga z'abavubuka, Minister of State Gender, Labour and Economic Development in charge of Children and Youth Affairs. Omusajja ono nga ye CEO owa company emanyiddwa nga Ballam Group of Companies. Kati njagala okutegeeza simbadde simanyi nti Ballam dokita wabula kigambibwa nti Dr. Ballam Barugahara Atenyi. Okusinziira ku mawulire agatambula akiraga nti omusajja ono kirabika ebintu bimwononekedde mu ofisi ye empya gye yakamala okuba nga atwala. Nga sinaba kubanga nkutwala wala omusajja yogolaba ku screen yo bamuyita John Bosco Kibalama, abawagizi abakulembeze n'ekibiina kya NUP bagamba omusajja oyo yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwali gwa mukaaga omwaka gwa 2019. John Bosco Kibalama tali yekka, alina abantu abalala 18 nga bano baabuzibwawo era nga bagamba tebamanyi gye bali. Ngenda kusooka nkuwa ebigambo by'omukyalo ono then nzije nkuwe ensonga lwaki nkugambye Ballam birabika nga bimwononekedde. Jjukira olunaku lwajjo Ballam yagenze mu Parliament n'ateeka ku nninga lead of opposition ate nga spokesperson ow'ekibiina ekya National Unity Platform nga mugamba mpalisti oluvannyuma lwa Ballam okumwa bwa minisita. Abamu ku bakulu mu kibiina kya NUP bagamba mbu waaliwo ekkobaane oba waaliwo diiru ey'okubanga alabisa abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform nga bagamba nti ayagala abalabise nti tebakoze kimala kulaba nga abaana bano bava mu kkomera. Kati ate nga waliyo n'amaloboozi agamu agavaayo nga gagamba nti ekintu kino bayinza okuba nga babadde bakikola nga Ballam era yabadde emabega w'okukwatibwa kw'abaana bano naddala drones ezibadde zibawamba. Kakati Ballam yafuuka minisita nga amaze okulayira yavaayo n'ategeeza nti ayogedde ne pulezidenti nga bwemwalaba mu butambi mbu ayagala abaana aba National Unity Platform abavubuka abaasibwa kwabaatandikira era abadde atadde ku nninga Joel Ssenyonyi mu Parliament nti njagala lisiti. Museveni yansabye lisiti ey'abaana bonna, abantu bonna abawagizi abali abakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform bansabye lisiti mugimpe tubeere nga abaana abo tukola ekisoboka okulaba nga babayimbula. Kakati bano kye baakoze ne baleeta lisiti zonna ez'abantu bonna abaawambibwa, abaasibibwa, abaali abawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform n'obujulizi nti bono baasibibwa oba baawambibwa era be bamu ku abo betwetaaga. Lisiti ezo ngenda zikusomera zombi. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina ekya National Unity Platform balabika nga baleetedde Ballam ebizibu okusinziira ku mawulire nga bwe gatambula. Oyo gwolaba ku kifaananyi ye mukyala wa John Bosco Kibalama, kansooke nkuwa ebigambo bye yayogera ng'alaga omwami we yawambibwa era bamwagala. Sooka obiwulirize nzije nkuwe ate ensonga endala. Tulese wano olwaleero y'ensonga y'omwami wange, mwami John Bosco Kibalama. Tumaze ebbanga nga tumunoonya, yabuzibwawo ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga mwaka 2019. Okuva awo twetoolodde mu bitongole bingi, ku police stations nyingi, batusindise wangi, n'ababbi babaddemu, abatukoze ssente babadde bangi. Twalemererwa okutuuka ku mwami John Bosco. Naye twali bumu ku TV mukyala Nabanja n'avaayo n'agamba balina mwami Kibalama John Bosco era n'ensonga ez'okumuvunaana simanya yatta abasirikale aba police stations. That was last year. Naye ate kyatwewuunyisa kubanga ye yali yabula mwaka gwa 2019 obwekyo yali ayogerako byali bya mwaka guwedde. Kati ebigambo by'omukyalo oyo njagala kubanga nkuwa n'ebigambo bya Nabbanja byayogerako. Mu kaweefube w'okwongera okubanja abantu bano, Robert Kyagulanyi Ssentamu kampeyini eyo gye yali akulembedde, twagala abantu bano mwabasibira ki mubawozese, bwe guba gubasinze mubasalire, bwe guba tegubasinze mubate. Ebiseera ebyo emboozi yatambula nnyo, obunkenke bwali bungi nnyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ataddewo n'abamu ku bantu mu kibiina ekya National Unity Platform nga bagamba twagala bantu baffe. N'emikutu egya social media emirala gyateekawo pressure y'amaanyi nnyo mu kubanja abantu bano abaali baasibibwa, abakulu abali mu gavumenti eya NRM. Abantu bano abaali baasibibwa lisiti nzugambe ngenda kukusomeramu wano abatonotono otegeere lwaki Ballam Barugahara kirabika nga ebintu bimulidde era byandibanga bamuleetedde obuzibu. Excitement waliwo wataddeyo wano n'angamba nti eyo excitement egenda kuleetera Ballam obuzibu. Sooka owulize ebigambo bya Nabbanja then nzije nkuwe ensonga za Ballam Barugahara Atenyi, minisita omupya ow'ensonga z'abavubuka.
For example, if you can read, Tebalabikako John Bosco, abducted on 3rd of June 2019 from Kanyanya, Gayaza Road. Now, how do you trace for Tebalabikako? But we are fortunate that Tebalabikako was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that killed, is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. So there are those who have even declared and accepted that they have been, they are attached to the other rebel group, Coalition for Change. Remember? So such people really cannot be arrested like you were chasing a chicken thief. There are those that you have to use. When they are shot, they try to resist. Some of them have been shooting police officers and we were aware. Kale obiwulidde ebigambo bya Nabbanja ng'agamba John Bosco Tebalabikako yakwatibwa yashootinga abasirikale ekiboga bamukwatira saidi z'ekakiri era ne bamusiba era tebasobola mukwata nga mubbi wa nkoko kubanga ayinza n'okuba nga yali omu ku abo aba ADF okusinziira ku bigambo bya Robina Nabbanja ono nga ye Prime Minister owa gavumenti aliko essaawa zino. Kakati Ballam bw'abadde ateeka ku nnenga Joel Ssenyonyi mpalisti ey'abaana aba National Unity Platform abaakwatibwa twagala tugiwe Museveni abeere nga abasonyiwa. Joel Ssenyonyi nga omanyi n'obukulembeze bw'ekibiina ekya National Unity Platform ne bavaayo ne bagamba mumanyi tubawe lisiti bwe baakubata babate naye tetwagala muteeko bamu kubanga waliwo akatambika ennaku olunaku lwajjo nga waliwo abantu abasinga okuteebwa bamala kubakozesa oba kuboogeza bigambo n'okubakozesa endagaano either eziri mu buwandiike oba ezitali mu buwandiike nti twagala mugambe Kyagulanyi ye yakola kino blabla n'ebintu ebirala bifaananako bwe bityo. Abamu ne babasuubiza oba kubafunira zi visa n'obafunira engeri gye bayinza okuba nga babatolosaamu oba n'okubawa security. Mubadde nga mwabiwulidde mu katambike nabawadde wano olunaku olwajjo. Kakati olunaku olwaleero ennaku zino nga 2 Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze abalala mu kibiina ekya National Unity Platform bavuddeyo ne bakwata lisiti ez'abantu abaasibwa olw'okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okuwagira ekibiina kya National Unity Platform bonna ne babateekayo era lisiti ezo ne baziwa Minisita ow'abavubuka Ballam Barugahara Atenyi. Nga lisiti zino ziraga abantu bali 18 abaabuzibwawo nga nakati tebaddangamu kulabibwako. Kuliko Moses Mbabazi, abasinga bamumanyanga Kawenja, Dennis Zimula, Shafiki Wangolo, Martin Lukwago, Peter Kirya, John Damulira, Michael Semuddu, Muhammad Kanatta, John Bosco Tebalabikako, Vincent Nalumoso, Yoda Sempijja, Musisimbo wa Mustafa Luwemba, Hassan Mobiru, Isima Sessaz, Godfrey Kisembo, George Kasumba ne Joseph Baguma abe 18. Era nga oba osobola okuzzaako akatambi mabega twalabako n'omukyala akulira ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission amanyiddwa nga Mariam Wangadya yavaayo n'ategeeza nti ekituufu abantu 12 baateebwa naye ate 18 naffe tetumanyi gye bali. Ebyo mu bibuuza gavumenti ffe nga aba Uganda Human Rights Commission tetumanyi bantu bano wa gye bali naffe tuwulira biwulire. Kakati olwaleero Ballam n'agamba mutuwe lisiti Museveni wali willing okusonyiwa abantu bano. Abasajja ne bataba basobya ne bakwata lisiti ne bagiwayo ne bagiteeka ku mitimbagano eggwanga lyonna ne ligiraba ne bagiwa mwami Ballam. Kakati ssaawa zino bamubanja twagala abo abantu 18 abo bensoso okusomera kuno ogatteko ne bano be mubadde muleeta mu kkooti abawozesebwa mu kkooti y'amagye okuli Olivia Lutaaya, kuliko Sekitoleko Yasini Machete, kuliko Robert Rugumayo, kuliko Muhidin Kakoza, kuliko Patrick Mwase, Simon Kijambu, kuliko abantu ab'enjawulo. Listi eno eriko abantu 28. Kati kuba na 28 bagasseko bali 18 omuli ba John Bosco Tebalabikako eri kategori endala neno kategori endala. Ekizifula categories ez'enjawulo nti bali tebaddangamu kulabikako ate bano babadde baleetebwanga mu kkooti. Kati mwami Ballam abasajja bamugamba ffe twagala abantu bano bonna bwe muba bakusonyiwa bonna mubasonyiwe, bwe muba bakuwozesa bonna mubawozese, bwe muba bakuta oba kusalira misango bonna mubasalire. Lisiti yiyo sebo ffe twagala abantu baffe. Kati we twogerera nga Ballam
bitandise okubanga bimutuuyanira. Balamu alabika nga ali mu kattu akatali kangu kakubeera nga avaamu, kubanga bamugamba bwe mubanga ddala musazeewo okusonyiwa abantu baffe tetuganye kale twagala mubasonyiwe, mukwate lisiti y'abantu 228 mugigatteko lisiti y'abantu bali 18 bonna mubate, bonna mubatuwe baddemu balye butaala. Mwabakwata abamu 219 abalala 220 abalala mwabakwata akalulu kawedde, bonna tubaagala. Kakati ssaawa zino abamu kye bayise excitement eya minisita omupya kirabika kigenda kuzaala amaziga. Abantu bano bonna 18 bogattako 28 gavumenti ebayina era enaabata. Jjukira akatambi kali lwansi nkakulaze. Robina Nabbanja yavaayo mu mawulire era kiri ku rekodi n'ategeeza John Bosco Kibalama tumulina era twamukwata, wabula tusobola mukwata, tesobola musibanga mu bbi wa nkoko kubanga emisango egijje gya naggomola. Newe tuba bakumuta nannyonnyola nga wobiwulidde mu katambi. Kati ssaawa zino abasajja batadde Ballam ku nninga anti watusabye lisiti tugikuwadde, twagala abantu bonna be mwakwata. Kati ate jjukira ensonga eno Robina Nabbanja erina we yatuuka neefuuka ekizibu era ogenda okulaba ng'asiriseemu. Ensonga etandise okuva mu ddiiro, abaali babanja abantu baabwe ne batandika ogenda nga bakendeeza omuliro. Robina Nabbanja taddangamu kwogera nsonga yonna, taddangamu kwogera kigambo kyonna kyekuusa ku bantu bano abaali baasibibwa. Kati olwaleero minisita omupya Ballam Barugahara agamba ye ataddeyo, asaba lisiti eyo agiteeke ewa pulezidenti asonyiwe abantu bano. N'abakulu mu kibiina kya NUP tebadde basobya, ne bakwata lisiti ne bagimuwa, ne bamutegeeza kale ffe abantu naffe tubaagala obbalaba, mubasonyiwe mubatuwe lisiti ziizo abantu bonna obafunye, okyayagala ki? Tulinze kulaba abantu baffe. Olowooza abantu bano gavumenti ebayina? Olowooza abantu bano gavumenti enaabata? Olowooza Ballam agenda kukola atya okuva mu kintu kino? Red Zone TV kwoli webali kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Kyokola kya mutawaana nnyo okubeera ng'otambula naffe. Bw'obatona bakubanga osubscribinga ku channel eno, kirira wansi awo olabe ekigambo subscribe kikwateko, okwate ne kade aka notification ate obeere nga kakujjukiza obutamisinga nsonga yonna.